benali nsubira okwanguwa okunyamba ate weewuunye ne kusaba tebanaba kunyamba wadde kuliyakitinga so oyo tokonye kulinnya Hajji Haruna Mubiru manye emabega interview yasookera ddala gye twakola eya TV wampa twali tunyumya ku lugendo gye wava okujja mu industry ya music watubuulira ku kibiina kya Hajji Haruna Mubiru bw'atambulanga naye omwami oyo talina kyakukwatiddeko wadde n'akamu. ndowooza ali bize kuba tankubirangako nakusimu tobeera makindi gyembeera Hajji Haruna Mubiru ng'asiba makindi namuweezera akavidiyo ako ku simu ye ne kabulutiikinga n'atanziramu nemukubira nankwata nangandeka nkyali bize nakati ayo kakyali bize era mwali mufunyemu obutakanya bonna. mbadde sibujjukira kubanga debe twabeera mu lumbe lwa Adamu Mulwana era kubanga Mulwana nzege yasomba okwogera naye era byonna yakubiranga nze ng'abibuuzanga nze so sijjukira ndowooza namunyiiza ate nga ndi waka ndi mulwadde kubanga sijjukira kumunyiiza. Oli memba wa UMA? Ndi mukulembeze mu era oli mukulembeze. Abakulu abo nga bakulembeze balina kye bakuteketa falo kubanga bakuyamba because ekyateesawo ekibiina ekyo oba gurupu eyo okubanga nti abayimbi mufuka omuntu omu musobola okubanga mutambula nga muyambagana. Ndowooza nabo bakyali bize kuba naba tusifunanga wadde okuyambi wadde si 10 ekiva mu UMA gye mbeeramu. Wabategeezaako? Nabategeeza nogenda ne mukyala Fiina nemuweza naye ku WhatsApp njoga ne pulezidenti wange Madamu Cindy era nebimutaka ku WhatsApp. Madamu Fiina angamba mugema ndika up country nja kunoonyaako nga nkomyewo ndowooza naye kakyaliyo era so sinafuna buyambi bwonna buva mu UMA. Yes. Kikuteeka wanga gw'omuyimbi ali mu industry eno nti abayimbi bonna bogamba nti eno gy'oli oba boyita bano ate bo tebalina kye bakozeewo. Nti kati ekyo ensonga amanya bampita ambassador owakabi atwabagamba nti mu biseera ebyenjawulo eby'ennaku n'ebyesanyu tubangawo nga tuzeeko emabega omukulu Daudi Mugema ono namulabako we twali wano ku National Theatre Road Mayor we yamuyita yali ensonga zy'ayagala okubanga muyisizaamu nga era bakumamu akatambi nti gye bavudde nti omugenzi Adamu Mulwana ne omukulu Daudi Mugema bantu bange entambudde nabo era bwe baba balina ekintu kyonna kye babadde ndibabeererawo wabula ate oba oliawo nti ebyamagero bigize byeyoleka nti omukulu Road Mayor nti kyeyayogera teyalimba. Ennaku zaayita twagenda okuwulira nti ate Daudi embeera etabuse wankubadde nti luli yali asobola okutambula naye ate waliwo yali esusseeko ng'ebyaddala nti tulina omunoonyaako ne tumubuuza kyekigenda maaso kyekyabaawo so byonna mwabiwulira. Olunaku lwaleero tusazeeko ku ofiisi ya Road Mayor atubuulire lwaki omukulu Mugema asazeeko ofiisi ya Road Mayor era kyekigenda maaso. Gana ambassador naye anziza nnyo okumpa platform eno kubeera nga ositukirangamu nojja nomanya ebinkwata kati nobeeza bannayuganda abawagizi bange. Sookera ddala ntwala omukisa guno okwebaza bannayuganda okuyimirira wamu nange era ndabika akayimba kenayimye nti Mukama mpayo kyansi ayika Mukama kyansi agimpadde nti bannayuganda bandabiridde obuteneeganya ku mutendera gwa Ssekinnombe sinza kumenya nti ono tyoba oli kuba okuva omulango lwe gwayita essimu yange neegendako ssente oba 5 oba 10 oba 5 oba 1,000 oba mmeka ne family yange teddangamu tusula nkonjala ate nga sikola. So mbebaza Road Mayor mwenebaza ensusu lwa nsonga nti omukwano gwaffe gwo nagukuumye nze okuva ku 2017 lwe bankwata nalaba Road Mayor 2016 naye makali akayimba wumula nemuteekamu naye namuteekamu nemusinga nasimusinkanangako naye natukwatibwako nnyo netusinkana nebeera nga kampizi nkayimba nimbeera nga kugamba nze manyize kwawukana ku bayimbi abalala nze ndi muyimbi ayagala buli munnayuganda abe yeyagalire mu ggwanga lye saagala Uganda ebeeko yabannannyiniyo ng'erinako nti bano bebagi owninga kuba ffenna Uganda yaffe era ennyimba zange bw'oziwulira zina ebizigira Katonda abanakuteeba biki wumula okitegeeza naze nze nnyimba nze ndi muyimbi alwanira bannayuganda okulaba nti obwenkanya bubeerawo nti n'omwavu bw'awawa omusango mu kkooti awulirizibwa so
Lord Mayor yanjagala kuva mu mbeera bwetyo. Byonna bibaddewo kyazze kitya akasimu wakafunye otya okuba nti osobola okuba nga okwatagana ne ambasada wa Turkey okuba nga ensonga zino oyolekera okuba nga ogenda okujjanjaba ebweru w'eggwanga. Era kidda ku Lord Mayor nti omukyala Tina ow'e Turkey bwe yankubira essimu n'aŋŋamba nti olina passport nti gye renewalling nti abantu b'e Turkey beekozemu omulimu baagala ojjo bakujjanjabe. Gwe kyoba okola kyokka yiya visa biwandiiko bino bifune ojje. Omuntu gwe nalina okubeera ali Lord Mayor gwe namukubira yayitangirawo n'aŋŋamba no tugende tukuŋŋaanya empapula zonna zabadde nnyingi okuzifuna. Twagenze ku embassy ya Turkey jjo ennaku z'omwezi 11 netusabinga ebintu byaffe bamulabye ne basanyuka nnyo biki n'akubira ambasada kuba mukwano gwe n'amugamba nyina muganda wange mulwadde agagenda Turkey ambasada amugamba tusinga n'ekya ssaawa 4 ffe kye tutategedde nti ate ambasada yakwatiddwako nnyo ffe tugenza ogenda mu ofiisi eyo nga tusuubira nti ambasada Lord Mayor agenda kuddamu kukaatiriza nsonga nti omuntu we nagambyeko bagenda kutamba naye mukazi we. Tugenza okutuuka ku ambasada mu maka ge tusanze ambasada atulindiridde nga ne passport azirina mu ngalo ezaffe nga zirimu ne visa. So siraba nko visa gibafuna mu lunaku lumu naso sikiraba ate nga yesinga Turkey kuba wano amawanga agatafuna visa mangu sizinga 6 Turkey, UK, USA, Canada ezo zibanzibwa okufuna visa zaazo. So nze njifunidde mu lunaku lumu yange neya mukyala wange era nebaza Lord Mayor kuba nti akinkoledde ate nga ne mu buntu family wakandabirira ndoola mwamulabera nga mpa ssente tatulekeredde. So mwebaza mu ngeri y'enjawulo nti akumye oluganda kyeyama akituukiriza ate ngera akyakituukiriza kuba negyendaga eri ngenda kuba sikola era family ejja kusigala ekola ki mwebaza ne bannayuganda ne mbasaba nti buli alina kaayina talegeza nti kubanga ngenze Turkey ate awo ensinga okwetagira obuyami kubanga nja kuba sina kyendisa baana ate siri nawo naye simu gaba teziriiko naye zijja kusigala zirisivinga mobile money nga ne ku WhatsApp kweri wakakaza nti mugema osobola okunfuna kuki ku WhatsApp. So buli bannayuganda abadde nga bakikola basaba basigalewo nga bakikola paka linaakomawo ku magulu gange nange nenkolerera abaana bange. Abayimbi ebiseera ebisinga tugenda mu mbeera y'aba celebrities nti ebiseera ebimu bwe bafuna obuzibu balwawo okudduukirirwa banne waabwe bwe badde nga batambulanga nabo especially tudda mu bayimbi bannammwe naye akabi nnyo we kavaawo nti tugambe akyogera si yakireeta nti gundi avudde mu bulamu bw'ensi ogenda kulanga buli omu akuŋŋaana ye yamukola kino ye yamukola kiri naye waabadde omulamu ng'alajana abadde tebabeerawo naye nga babadde ba mikwano ebbanga lyonna. Abayimbi bakuyambyeko? Abayimbi abanyambye sinzaga tebanyambye naye babalibwa ku ngalo bati. Omwami David Lutalo yanyamba era yeebale nnyo. Omwami Yaledi yanyamba era yeebale nnyo. Omwami Eddie Kenzo yanyamba era yeebale nnyo. N'abayimbi abalala ba Federation bensonda yakasente bakola ki naye ate benali nsuubira okwanguwa okunyamba ate weewuunyi ne kusaayo nti bana bakunyamba wadde kuliyakitinga. So oyo tokonye kulinnya Hajji Haruna Mubiru manye emabega interview yasookera ddala gye twakola eya TV wampa twali tunyumya ku lugendo gye wava okujja mu industry ya music watubuulira ku kibiina kya Hajji Haruna Mubiru bw'atambulanga naye omwami oyo talina kyakukwatiddeko wadde n'akamu. Ndowooza ali bize kuba tankubirangako nakusimu. Tobeera makindye gyembeera Hajji Haruna Mubiru ng'asiba makindye. Namuweezera ka video ako ku simu ye ne kabulutiikinga n'atanziramu ne mukubira nankwata nangandeka nkyali bize nakati naye kakyali bize era. Mwali mufunyemu obutakanya bonna? Mbadde sibujjukira kubanga debe twabeera mu lumbero Adam Mulwana era kubanga Mulwana nzege yasomba okwogera naye era byonna yakubiranga nze ng'abibuuzanga nze. So sijjukira ndowooza namunyiiza ate nga ndi waka ndi mulwadde kubanga sijjukira kumunyiiza. Oli memba wa UMA? Ndi mukulembeze mu era oli mukulembeze
abakulu abo nga bakulembeze balina kye bakuteketa falo kubanga bakuyamba because ekyateesawo ekibiina ekyo oba group eyo okubanga nti abayimbi mufuka omuntu omu musobola okubanga mutambula nga muyambagana. Ndowooza nabo bakyali busy kubanga batusifunanga wadde okuyambye wadde sinki 10 ekiva mu luwuma gye mbeeramu. Wabategeezaako? Nabategeeza nogenda ne mukyala Fiina ne muweza naye ku WhatsApp. Njoye ne president wange Madam Cindy era nene bimutaka ku WhatsApp. Madam Fiina ngamba mugema ndika up country nja kunoonyako nga nkomyewo ndowooza naye kakyali era. So sinafuna buyambi bonna buva mu wuma. Yes. Kikuteeka wanga gw'omuyimbi ali mu industry eno nti abayimbi bonna boogamba nti eno gy'oli oba boyita bano ate bo tebalina kye bakozeewo. Nti kati ekyo Katonda bw'omusabanga chance nga gye namusaidi Mukama mpayo chance. Bwe yagimpadde kyanyambye okumanya mikwano gyange. Ekyo nno nkigamba ne bannayuganda bonna gye bali nti si buli gwokola naye nti aba mukwano gwo. Abantu abamu tugatta mirimu. Okitegeera? So bw'oba kuno gy'oli eyo toggwangamu maanyi banno tebakuyambye no. Just kimanye bumanya nti bano nkola nabo naye si bakwano bange. Kati bakwano bange beba bavuddeyo ne banyamba in personal. Batebe musala kwemulisa nga bala nti Lutalo nti Kenzo nti Yaledi nti Bakidaawo nti Mulongo Babire Sala nti abantu bwe batyo nti Olisha M nti banyambye ngala tebalina kye basubira kirala kyonna nga Mwami Lule n'abalala bonna banyambye lwa mukwano. Kubanze Lule mbadde mukubira ni personal ne mugamba gana yo kiganyi nga n'ogusembyeyo jjo n'okudolwe ne musinga nampe mutwawo 8. Yes. Ate ne bagana mukubira nampa 3 kugamba abantu bambeereddewo. David yo nanyine kalenda iyo mukuba treatment ya habe yasooka. Okitegeera? So emikwano emituufu njirabye nnyo mu bulwadde bwange. Ontegedde bulungi? Olwo bannabyabufuzi be nayimbira nnyimba mulale zonna ate bankubiranga na kasimu. Ni Lord Mayor oyo asobodde okujja nandaba. Nze tiyagasi ge bankuba nga nyimbira kano besi gye mungi nnyo. Laba katali mu ggwanga. Nga tugenda mu ddwaliro ly'ogendamu nsi ki kibuga ki ddwaliro baliyita batya? Ngenda Take ekibuga bakiyita Istanbul, eddwaliro baliyita Memorial Hospital Sicily. Kigenda twala ssente nga mmeka oba kiwategeddeko okubanga kitwala okujjanjaba obulamu bwo buno okubanga buddawo? Omukyala yangambye tikiba namanya bbeeyi ntuufu nti naye testi zebagenda osooka okukola zigenda kumala $1.5 ogwa $. Wano ziba miliyoni nga 7. Naye nangamba seeraliikirira bagenda bikolako. Yes. Abatuwuliriza ebiseera ebisinga twogera ku bulwadde nga buno abamu beeraliikirira abamu ku bawagizi bo bagamba nti ogenda eweeru woolekedde okubanga ate okomawo ng'omugulu bagutemyeko. Ekyo bantu sooka okibakakasi omugulu ate nawe kennyini oli mwetegefu okubanga batemako omugulu gwo bagusse wali? Ekyo nakigamba n'omukyala wetira ne mugamba kubanga nkontemawo kugulu mundeke wano sigenda lwa nsonga nsaa kubeera nga sirina kugulu. Ne bagamba kuba kufaanfaana ebitundu byange byonna eby'omubiri gwange era ne bakikola ki ne bakitegeera. Ne bagamba nti kugulu level kugulu wadde gwe kufaanana bubi naye waliwo n'abafaanana by'okusingawo booli ate nga baddamu ne bakola ki ne batambula. Nangamba ogenda kuva ettake ng'otambula n'amagulu go ng'oyambadde n'engatto ezibikka ebigere. So kati kyekyangomeza nga kuŋŋamba nti temako sandigenze agabe kanfiire wano. Nga tumaliriza tulabye omukyala alabiseeko mu bbanga lyonna tubadde tukunoonya nga twogeranga naawe ng'omukyala tetumulaba naye ku ssaawa ey'okulinnya ennyonyi tumulabyewo waali lwaki azze mu kaseera kano? Abaddengawo lwakuba nti nze enkola yange ey'ebintu tuba nakweka n'obulwadde buno okumala emyaka 2. Nze saga nnyo ndi muyimbi naye saga nnyo obulamu bwange bwawaka buteeka mawulire. Okitegeera? So nakati singa tikibadde nti tuba tulina okubeera ffenna nga tuva kwembasa okufuna visa kwebaza Lord Mayor n'abantu bonna omukyala yawange yeebaze bannayuganda teyandirabise. Okitegeera? Kubanga nze bannayuganda baagala nze gwe baagala si mukyala wange. So avuddeyo
kulabika ntubadde mutusangiza tuva ku embase kufuna visa zaffe n'okwebaza nemugamba naye baze kuba Bannayuganda kyekyokka naye ng'era minza otaddamu mulaba ojjako bajja kuba abawanga update ku simu yange ebinaaba biva mu ddwaliro gye ndi ettake ne saagala bere mawulire abawuliriza ba Radio Buddu sooka obawa obugambo abawuliriza ba Radio Buddu bannange mbeebaza kubanga ne sente ezijja ezimu zisinga ziva waffe eyo Buddu mbeebaza sookera ddala nebaza management ya Radio Buddu okumpa platform eno n'abawagizi bange abawuliriza Radio Buddu nti mwebale nnyo era mugyekuumireko n'obuyambi bwe mbadde mumpa temukendeeza kubanga gyegenda zettaka era sigenze kukola essimu zijja kuba teziyitamu naye nga ziri ku WhatsApp kwokka naye mobile money zijja kuba zisigala zigendako era buli kayina buli muntu asigale nga akateekako tulabirira abaana ba Daudi Mugema mpaka lwe naakomawo so mbeebaza era sebo nsaba ku Radio Buddu okuba oluyimba lwange lwe bayita Paayo Chance mubeere nga mulukuba nnyo Mukama awulire n'abantu balumanye ngenda okuvaayo ettake nga nkola concert nga ate nzijuza oba oli awo of course tusobola kubanga tusukaawo amanya nabagambye nze ambassador wa Kabi tuli mu ofiisi y'omukulu Lord Mayor wano Kampala capital city oba ku KCCA owetukwasaganyiza ensonga nti omukulu David Mugema oba Daudi Mugema sawa yonna ayolekera okubanga ate alinye ebbaati asobola okubanga afuna obujjanjabi obusinga abawuliriza n'abagoberezi aba Daudi Mugema mbeebaza ebbanga lyonna libasobodde okubanga bamukwatirako ekiroke ebbanga lyonna basobodde okubanga bamukwatirako n'ebbanga lyonna libasobodde okubanga bamuwagira era asiimidde ddala naye olunaku lwaleero Daudi Mugema ayongedde okumanya nti baani mikwano gye ne baani babeera nabo naye ng'akola nabo ng'ateza si mikwano gye nze ambassador wa Kabi tova ku Radio Buddu mukulu Madimika ensonga ndozo zuwulidde bulungi nnyo Saalongo nkwagala nnyo abajiwuliza bonna